bategese okunzita direct kubanga tewali bulinzi bwonna era nze singa nali ngenze nali nzitibu kubanga oli yagamba nti mukikole wadde lwatu ngenda kusindika sente kabakati omwana wange abadde mu senior 6 egulu ne bamutematema muzise egulu mulese era ku bugoja bintu byange babiwamba ewaka ne bampe ne bagala kunzita mu bakulu naye mukulu iso mulamba mnozani nagamba kata ate ono mulala munne nga abirwanyisa tagala bifulume wawa ye munozana naye mujasi munene oli muteekateeka zikola hijja oba umura olina ebintu by'ogula okuva ebweru w'eggwanga oba oyagala kubitwala weekwate Taufik Hijja Umrah Travel Agency Limited bakola ku by'okufuna visa air tickets okubuukinga hotel mu nsi yonna gy'oyagala okugoba ku passport oba driving permit basangibwa Jinja ku Iganga Road opposite Bank of Baroda ate mu Kampala bali ku Batia House oba obakubire ku 0703 632 853 Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. So bali balina amaanyi bali balina empewo balina empewo bajja n'empewo ku mitwe gyabwe era omuntu eyasooka yali Alisi ate balinamu oluganda Alisi Lakwena ne Konyira Kwena balina oluganda omwe ayita omukizibwewe ate nga bava mu sub county mu district emu Omoro gyowulye yali kyali andagulu nenga bagita Omoro County eyafuuka kadi district county district yali Omoro County part of the Gulu naye nga bali Odek sub county ero Odek neraloge baliranye gundi Java wamanyako ekyabawula Alice ne Kony anti kakati omuntu aja omubi ayafuukira ddala mubi yali Kony kubanga Kony era kyekyaja abasajja bano aba UPDA mu nsiko ne bajja balipotinga 88 ne balipotinga ne bakola pistok ne NRA era nga mu biseera ebyo nga Army Commander yali Sali Musali ne bakola pistok okudda okujoininga ki nga balaba ebikolwa by'abali kati Kony bwasanga omusajja wa Kirama ng'akuba bwasanga wa Alice ng'akuba kati ne batandika okubagana kati Alice ye kyavamu n'akwata ery'ejjinja n'akwata ery'Soroti n'akwata era abantu we bagenda batawanyikira eri ne tusigaza Kony olwayingira dda amagye kakati nze ogenda okuyingira amagye waawano already UPDA eze ne joininga nze nayingira amagye muveewo wano nze okutandika waliwo amagye ge baali bayunze nga milishia ate milishia eyo bayunga abo bava mu nsiko be bakwata mu nsiko Mayi Museveni yakola ekyokulwanyisa kyakola ekyamaanyi abo be bakute mu nsiko tebabata ate babafuula basirikale kati ng'amanyi buli gundi kati ne wakolawo milishia n'enjoyininga gankali koolo oba sub county koolo n'embeeraawo kati awo we najoyiningira kati bali we bajja ku reportinga taata ono bwe yakomawo ng'ayunze mu magye ga NRA ngali ne UPDF NRA nga tenafuuka UPDF oli omukyoli Odochi yava mu nsiko
na yava Congo wamu n'Ochola Walter ne bajja bajoininga ensiko eyalimu Kirama ne Odongla Tek ne babeera abayeekera. Kaakati Kirama alabye nti Konyamu naye amukuba NRA bamukuba kati n'asalawo okukola ki bakole pustock ne NRA akomewo. Kati ono Odochi yali addira Odongla Tek. Kati ekikundi kya Kirama kyali awo nga kiri nengo abakulira bonna oli Odongla Tek. Kati ekikundi kya Kirama nga kirimu Okelo Keno nga kirimu ne Kirama. Kati bonna bakola ne muganda w'oyo Odochi yali mu kikundi ky'ono Kirama nga IO bamuyita Vomono Robert. Kati bonna bakola pistoke yabo. Kati ono tate Odongla Tek ye yali kitugumu. Tata na Odongla Tek n'atuma oyo Odochi. Agamba genda ogambe Kirama aleme kujoininga NRA. Ebya pistoka biveeko. Kati tata no Bochora bubajja ne baganda be okujja okuziyiza ono Kirama. Omuganda wono Odochi yaliwo n'agamba namwe temuddayo. Mutwegatteko. Kati ne bakola pistoka era yabe omusajja abafaako nnyo yali Salim Saleh. N'amenyeka nnyo bambi okulaba nti abantu abo bakomawo. Ne bakola pistoka ne batandika amagye. Kati awo taata ne bamuwa obwa director oyo Odochi gwempeta taata no. Ate nga yatta kitange. Ne bamuwa obwa director of supply nga Republic zekyaliwo. Yeah. Kati Republic House awe yagira omuliro. Kumbe naye yali munkwe n'ez'okujja ku government awo. Kati bakola pistocks ne basigala nga bachayina. N'oyo Kirama. Kati Kirama nga ali Doto oba kye tuyita akulira ebyokulwana bino si muddumiro ebyokulwana tumuyita Doto oba battalion optio na ngali Doto first division nga first division ekyali lubiri eyo nge tebanagidizani Buganda. Kati ne bajja bakola ki kumbe ne bakola pistoku yaabwe yakujjako Museveni. Kati omanye intelligence ya Museveni nyingi ziri mu baana ne babamanya. Kati nze nali waka awo kati nga olaba ng'olinya Old Bakuli ku Kampala Road ku Bakuli Road ng'olinya waliwo ennyumba za government zaali awo nga waliwo ne petrol station eri kumpi ne ku fence ya Old Kampala School awo petrol station eri awo nga amaka gaffe gali opposite zaali ssaawa emu ez'eruggulu. Kati abantu abo baabagaba bwe baava mu nsiko baabagabanga abantu basatu mu nnyumba emu. Ochola Walter yafa ono naye Walter Odochi Ochola ono Odochi Walter Dwokaro. Kati nga bali wamu. Kati Ochola Walter nga naye ye admin wa 6 division yali Moroto. Ngero omuduumuzi wa 6 division baali bamuyita the late General Keta yali Lieutenant Colonel mu biseera ebyo nga ye division commander weeyo. Kati Ochola Walter yali azze waka. Kati twagenda okulaba basirikale bajja lweggulu titwagala omukulu. Kati Republic House bwe yajja office yayo Odochi ne bagiza jinja. Nga na deputy wa yali captain ngo Jukilo yali major musajja Munyankole. Kati tato nga alina H4 Mike nga namba H4 injeru. Yete yagezaako na kuingira mu office no kumbe yali amanyi olukwe. Nga emotoka etambula yokka yatambula motoka ndala. Ne ba escort batambula mu ere. Public House maze okujja. Nge maze okujja. Ne baze escort gundi office ye jini. Nete yagendayo. Okumanya nti yali amanyi olukwe. Ate yali chairman n'okuba. W'olukiiko olwo lw'okuwamba.
yali kyamani enyini so kati yamanya kati bwe batuuke waffe bajja ne Jefanga ifa zaali zakajja yali olwo ifa nezipakinga mu luguudo abamagye ne bayiika ewaffe awo babuuza omukulu aliba Ochola Walter yali mu nju nagamba wendi kubanga olwedde naye yali meja wendi nta twagala director nti bamwagala ntaana mwagala nti bamwagala omusajja yagira ku ali captain kunti tali oba banjagala nze ngente ate baagala omusajja ne baddayo twagenda baali bakadde bwe bati ntula omusajja ayingidde ne briefcase ye yajja menyota natuteekawo pistol nakwata briefcase jetu sibyo jebali nakwata gundi ye briefcase na bali bakagenda kumbe yali awo ku petrol station atudde ngabalaba ate yajja na motoka ya sawa yayingira na kai ba escort basigala nagenda yabeera mu Kampala myezi ng'esatu era era muntu eyatupakira yali oyo amudirira omusajja omunyankole yafunye batuwe motoka nepakira ebintu byaffe ne tuddayo gulu kati naye yali akolagana naye yali amanyi yali twesiwe era yamanya we yekwese naye bambi natamuvumbulayo kati naye yali mu lukolo lw'okuwambaga yeta yalimu naye yali muntu ng'omuntu gwokola naye naye nga mutegeeragana n'atamuwaayo bambi ebyo bibeeramu mu magye ate oba muntu ng'omanyi mukama wo byakola nga tobiriimu ne nga tosobola kumuwaayo ng'olaba nti tekikufuddeeko nnyonnyonyi tekikuteeko kati ye naakola ki ebyo babibatendeka eri mbeera y'oli kati jukira wali nali nnyingidde minishyanga ali director najja nanzijayo yeyanziza Kampala nembeera Kampala nanzija mu magye era nayomba wali naga nsiddanga mu magye olwo minisya yali mwali mukola biki bamagye era nga naffe tuli balwanyi kati bwe yamala ogenda ati nga tolosi neŋŋamba kati nkyayambibwa nani olwo babatwala eggulu ye teyagenderako ani taatawo ati nga adduse olwedde ali mu Kampala omwo yekwese kati Tracy we n'abatwala n'atupakira ne batuzaayo eggulu wali ggwe nze maama we mukazi we muwala we twali yali alina akawala akamu ke kaali awo nange ne maama ne mukazi we twali bantu batono wabula ebintu byalimu munju olwo mukwano gwo ani Kasule ali ono wange bwe batukwata naye ali gulu ye ate nzijo kakati Kasule wano wabeeredde director odoki wabeeredde director jukira gundi ono Kiwanuka mutabanyi wa Kaaya bwe bawamba gulu yajja gulu natuuka maka godoki mwalimu tractor ya Kaaya gibajje Kakogi nga mulime ente za Kaaya katika Kiwanuka nasanga Kasule nga amumanyi nasanga kataona naddayo nagamba nyina wa Kasule yali akyaliwo kitawa muita Kakande nga bamuta kati najjayo nakomawo wano kati nyina wa Kasule yagenda wani wodoki ekigundi najja yani najjayo Kasule nagamba njagala mwana wange era nakati Kasule ali Kakoge waawo wali mulamu yote yayingira byamagye ye bamujjayo ng'ona kyali era ono genda okudduka Kasule olwedde yali amaze okuddayo wani ewanyine Kakoge kati nze nensigala kubanze nali sirina olwedde ewaffe yeeyo kati jukira eno abazadde baali bafudde nze maama wange nali simanyi nga bwe nagambe nti yandeka ndi muto kakati nendaba nti oli agenze nesoga amagye genyini nembeera mu magye kati kyali 93 nga nina sente nkola sente banze nali nzize mu store nga nkola mu store y'amagye y'emmere kati waliro kinalowoolezawo neŋŋamba banange
ninda kufa nga sirabye ne ku maama nga nkimanyi nti maama wange baali bamuyita gundi manyi era gye yali afumbira wono taata wono omuwala aze anaafukamira wano oyo mwanyi nazanzirako kati nentandika okujja okunoonya nenoonya maama paka bwe namugwako e Kampala ensooba ng'akola emulago kwe kufuna maama mulago akolayo ngaani baali bakola nga bakirina bakola nga bakirina kati olwo tonnawasa mpasiza olwo nina abaana nze okuta era nagenda nkugambe ni muntu era bwe natandika okuwasa nempasa omukazi wange yafa omukulu baali bamuyita alukuliri naafa abaana bo weebali kati nenzizaako Jock Betty ne muzaalamu omwana omwera ali mu pirizoni musajja mu pirizona nenzizaako maama Opiyo era omulala Opiyo kitegeeza mulongo waswa naye ali mu magye mu Malini nenzizaako ono maama Nantale noono tewe nafunira maama so wamusanga akola mulago nga kirina awo nembeerako naye yali tamanyi nasinkana taata oli twamunoonya naye kati nandaba tantegeera nange nabuuza nti oye maama nti ye nangwa mu kifuba tetwabuuza nagana nako natandika okukaaba nange nekaaba netubeerawo wiki 3 nga ndi awo naye natakimanya nti nze ndi w'amagye era saakimulaga nze namugamba nzirayo gulu naye natakimanya nti ndi w'amagye ninya nenzirayo era kwe kutandika okumanya ki maama olwo ategeera ddi nti oli w'amagye ategedde luvannyuma nnyo 9 nga 8 awo 9 nga 8 najja nyambadde uniform naatya nnyo naatya kubanga bo baali batya naye nga ye amanyi nti yali yazaala omwana naye nga tamanyi waali awula nti abakyoli bamuta so embeera we yatuuka weewo paka naye emirembe gye tubaddemu gyakakati abantu tebeefuuza birembe egyali edda tebeebuuza era omuntu bw'agamba nti sawa zino nagamba nti mirembe egyedda ate emirungi okusinga gino oyo aba mulalo mu bwongo sijja kulimba abatamanyi anti waliwo omuntu omulala okuba nga tamanyi naye taagala akitegeera ate waliwo okuba nga tomanyi newagala otegeere kiki ekyaliwo nga kati bw'oyagala okukitegeera naye waliwo atakimanyi ate taagala kukiwulira nako awoza buwoza nti emirembe gyawo kakati mibi naye kati olaba nzija wano nze mbeera mu bantu nze era erinnya liri eryafande lyeryakwata n'embeera yange yonna ya bulijjo kuno kuliko abamagye bangi wano tuliwo abamagye 2 waliwo mejo bali wansi wali nange wano temulina buzibu nabatu era wange wajjula batuuze era nze nakafiirwa omwana ali awo myaka 5 nenze omwana yafa ndi Kampala naye nasanga batuuze kye bakoze wano omwana yafiira Hoima nga bamugyeyo mulambo guli munju abantu bajjudde wano buli kintu bakikoze mujja n'ebyambalo byammwe kuno nze ebyambalo byange nzija nabyo naye nga siteera ku byambalo naye abantu bamanye nti oyo wafande ate atalina nze newange abantu bayingira kiro banze kati embeera yange yakula embeera gye nalimu ate omanyi ow'amagye yennyini atali mulalu ow'amagye yennyini akuze nga w'amagye akoze training n'akula mu magye amanye embeera owaleeya kyayagala kubanga batuyigiriza nnyo nti owaleeya ekisooka kyovola nze owaleeya ne bwakumpi ate tankubangako ne bwankuba kumpi ntyana kumuwaabira kubanga
nina amagezi mangi agasobola kuzanya n'oyo waleeyo butankuba naye nemulekera eddembe nasigala nga musanyufu ate nange nesigala nga ngenze sifunye ekiwundu ate naye yasigadde eki talina na busungu kati wagenda okukubira oba tolina magezi gwe kitegeeza oba olina empisa ensiiwuufu ate amagye ge gataagalira ddala era kyova olaba bw'oba odda waka ngaffe bwe tubadde bakugamba naye kati nga nze mbadde seetaagisa na kunjigiriza eyo kubanga mbimanyi nze neebeerera mu baleeya era bw'onsanga ndi mu luddo ndi muki nze sirina rafiki n'amagye sijja kulimba sirina era nze mbadde ku sergeant major oba sergeant yeah. Okay. Oze okuwa rank ezo basinzira kuki okumpa ranka ffe tetwasoma era ranka tuzifunidde ku front ku front nze ndaba ndowooza omukono olaba guno omunene kati olaba gwagwo tegukola bwe guti gwakubwa sirina amagumba mu gwakubwa amasasi sasi nali nenne eryala liri olaba bwe bansala lyakuba nerinzijamu ensigo lyankuba neriyingira munda nerisala akataago nerisala ensigo olwakonyi ku front era bankubira bayitawo Goro coach Katerinoya district yali gulu mu biseera ebyo naye Katerinoya district coach sub county Goro yali kyali munda era bankuba zaali sawa nyazo okumakya mundu ngeseka yali ambush nga tubagoba so wenakubibwa noguno omutwe gwe nze nabeera ku mulalu ddala bakuba sasi yali bomo neziyingira muno nga wano wafuluuta nemenya omukono amaguma negasobola neyingira munda era nze nali mufu ne mukama nakola ebyayo nebanzia yes kyova olaba nze nenyumirizaamu nnyo mu gavumenti yange oba mu magye gaffe wanga gafudde nnyo ku bantu baabwe nze singa yali si ministry yange ya defense singa nali mufuda bange sente zingenzeeko zigenda mu bukadde 8 okunzijanjaba ne tebanzijanjaba ng'owaleeya banzijanjaba nga yabakolera omukozi kubanga nze saakubibwa mu makubo saakubibwa mu mwenge nakubibwa ku front era nga tuli under 401 brigade nga brigade eyo ekulibwa kati Major General Fande Sam Kawaga ndioza naye ajja kubiraba anzijukira nze Musisi Robert Sam Kawaga ye yali brigade commander nga ndi mu under Alpha Battalion ngekulibwa Okera Lyang so nange nali mu commander nze golaba nali OC decoy yeah kiba kiwayi kyamaje yeah okay kati nga ndumira under ba LDU nenga bali si ba LD bano bali ne number bali ne number LD some number gundi LD number gundi nenga ba tukola kimu kyonna kyekimu waliwo embeera ya abamu ku bamagye ba UPDF abaali beefudde nga abakoni eggulu eyo bojjukira nga nabo beenyigira mu byokutugomya abamu ku bantu n'oluvannyuma baamala ne babakwata oba incidence eyo ogitegeerako abantu abo sobola kubategeera bulungi kuba nzinalwayo nnyo ggulu naye kwegamba sigamba nti kyali kiba kikoosi baba abantu nga babiri ne bakola omanyi mulimu omuntu okuva wano n'abeera n'emizeegi egitagwawo n'akola ebibye nga teri muntu naye ekirungi sigamba omu babiri
babangayo naye nga bakwatibwa era bakwatibwa basimbibwa makomera mu makooti nga basibibwa kubanga ekintu Museveni kyeyewala siri mwogezi wa gavumenti naye nze njogera kyenalimu ekintu kyeyewala kwe kutulugunya muntu takyagalira ddala ate fe abamagye olina amagezi mangi womalidde training oba olina okubeera n'amagezi mangi agasobola okulaba nti kintu kino kyova olaba oba ovuddeyo oba omanyi buli kantu okujogebwa oba okimanyi tekikutwala nti toli kyoli nze kyova olaba oli bwanvuma sisigala ekyo kyakoze eki kati abantu abatabimanyi abatabyagala mwebali ne nga bwolaba ne community wano bangi abalina embeera y'ababbi sanga olaze nasumulula embuzi y'omuntu ente y'omuntu endiga y'omuntu nagisumula nagitwala ate nga waleeya naye kati namuli empisa ezo zibeeramu ne nga bazirwanyisa abantu abafiire mukula baita mukula Masaka nze nalimu naye kakati nze amagye saidi eno saakolerayo nnyo nze amagye gange gonna ngakoleddewa mu Northern era mu Northern kyenjagala kujjukizaako nti abayeekera bano era Museveni yageziwala abagunda abo abayeekera bennyini abakonyi balwanyisiza nnyo okonya ate kumpi kusinga naffe lwaki bwoba baavanga eri nga bajja babaza ku payroll nga musirikale kati ng'afuna amaanyi kubanga gyavudde era amanyiyo buli koona n'entambula yaabwe era be balwanye nnyo nga tutambula nabo nga twegatta wali nga tulwanyisa era ffe mu magye kyemanyi ddala mpozi ng'oli yes waliwo obusungu obubaamu nga tuli babiri oba mukwano gwange bakukubye kati oli batumugwako nange n'obusungu bwange bukozesa naye tubadde tubafuna papa nga tubaleeta nga tutandika kukola nabo era nga badde bangi nnyo era bw'obalira amagye abakyola bali mu magye basinga kabira ndala yonna nga bamu baviiriddemu awo wennyini so kintu kye ntandikirako ku magye kwebaza mpisa ebadde y'amaanyi ate sigamba nti mpisa olinda siyo oba olinda gwe yennyini naawe atalina ranka oli bw'aba akola ekikyamu gamba ye lwaki okola kino ekintu ekyo kibi okirabira ddala okuba bakikulaga nti kino kibi kati ng'olaba nti kakati sivirani omukuba kati sivirani ngoyo omukubira ki atalina naki kubanga sivirani bw'abeera nga omulaba sajja kiwago nenze mulaba nga kaki muntu mutono nnyo kantu katono nnyo kubanga amagezi gange mangi wadde yasoma alina bigundi byenkanaki naye nze waliwo amagezi genina aga controlling kumpi bulamu bwe g'amaanyi oba okukuuma bulamu bwe bwennyini so nendaba nti lwaki okola kino so ekintu kyenebalizako NRA / UPDF muzeeyiwo yagenda okudduka yali akugambye todda mu magye ogaddamu otya nti bwe yagenda neŋŋamba nga nze olwo njagala ki magye ate njagala kwefaako so ekintu ekyo njagala kuzza amabega nti siri musanyufu nnyo kye bakoze ate nga mulimu n'amagye mulimu abanene si magye abanene nze abalwanyisiza nze oyo jjajja taata wooli yampa wantu wanene nenzimba nasimba emiti payini taata wodoki naye bakoze olukwe mpaka ne banwanyisa baakata omwana wange abadde mu senior 6 eggulu ne bamutematema
muzise eggulu mulese era ku Bugoja bintu byange babiwamba ewaka ne baagala kunzita ne bagamba mubulabira muti omunyankole nze mbadde muntu wa kika kiramba nga nina nze chairman w'ettaka ku kika ekiguleya bakiyita Bobby Paidwe abantu nefuulira abalala n'abamu ne bankuuma nenvaayo abaana bange bali pembe amaka gange ali mu kufa. Kati muzeyi jajja mu kukuwa yakuwa mu buwandiike eri n'abaana ababe bennyini tebalina buwandiike agamba basalanga nti wano wuwo era twakula ffe n'abantu bano bakimanyi nti wano wange nengabirawo n'abaana bange bennyini ekivuddemu kyekyo lwaki bakulwanyisa anti bo bajje nti lwaki oleeta omuganda bampita lulwako babayita lulwako okujja okufuga amaka gaffe ne bamutandika okumuyingizamu ebigambo ebweru naye nabikkiriza kati ate nze nenkuba lipooti ate ejjukira oyo sijja kulimba abadde eri ng'alina ekyaleeta obuzibu waliwo ka gurupu ke yakola edoki nga waliwo abaana bakakola Robert Orachi na Bernard Ovoyo ne bakola akakoosi nti bayigiriza abaana emipiira baagala kuyigiriza abaana emipiira abatwala ebweru okuzanya ebweru akatiima ako kaabula ebiseera bye bakuba opiiti waliwo abayekera bajja ne bakuba opiiti polisi y'opiiti mu biseera ebyo kati abakundi kati nze nabagamba nti oba ttiimu ya mupiira omwana wange oyo gwe bata azanya nnyo mupiira njagala muteeke ne bagaana neŋŋamba lwaki akatiimu ako kaaki kati akatiimu ako nenkawa omuntu omunene mu Force Division mwenyini naye naabisirikira era bwe bajja okunzita ekiro basooka oyo omwana bakwata oyo omwana ali mu prison kati nga basooka nze bajja namundu naye nga batya kuyingira mu nnyumba yange kubanga bamanye w'amagye tabeera bwereere ne batya okuyingira mu nju kati omwana yafuluma bwere ne bamugwako nakuba enduulu dadi fuluma bwere mu lukyoli manyi abaana bange bamanyi olukyoli lwokka fuluma ebweru n'emundu banzita ne bamuvaako kati ewange wabadde kibira nzisimba emiti ne badda mu kibira kati balinda nfuluma bakoleki bankolerezi nange saafuluma biseera ebyo nzijjukira sawa zino bajja mwaka 2019 era wano ekyenjogera bajja kukiraba nakubira Lieutenant General Otema Charles Awanyi kubanga yali mukwano gwange nnyo nze bwe nafuna obuzibu yaneeyimirirako n'okufuna omusaayi nze omanyi nze ndi musajja yes mbadde ndi w'amagye oba kati ngenda kukikolera ddala nga bwe kyeyetaagisa njagala nnyo ovala omulyango gwange ogulaba kuliko kalesi eyaki neya guliini bitegeeza nze kyendi ndi musajja ow'omusaayi gw'amagye ate ndi musaayi gwa NRM sijja kulimba wadde mbadde w'amagye naye kati engeri gyempumudde ngenda kukiragira ki ddala kubanga nze n'oyo gundi Jacob Olanya abadde speaker babadde bantu bange nnyo bantu bange kubanga n'abaana bange badde ku support ezo nga nabawaayo nabakkiriza kunoonyeza NRM ki obululu kubanga nze ndi muntu n'okulaga nange kyemba njagala kubanga sisobola kusapootinga ekintu kirala nga nzijjukira gye twava omusingi gwa NRA gye tuviira ddala so nendipootinga n'ebintu ebyo ne babisirisa kati ebbaluwa ze nawandiikira pulezidenti lindako ani gwe wasooka okutegeezaako akabonda ako musajja wa abadde munene mu magye wakyaliwo
wali era bano bwe bali kiraba ne bagamba nti tumuyite era bwe bakikubuuza nti go omuntu ono omumanyi gye yakubule mugambe manyiwo neuwe so kati ngwali ne mutegeeza na bisi ati wamugamba mbuwandiike mu bigambo no mu bigambo ne mugambe kintu kino kati waliwo n'omulala ate gwe bambe gwe nategeeza yeye yankwata buterevu n'antwala mu bakulu naye mukulu iso mulamba munozani n'agamba kati ate ono omulala munne nga abirwanyisa taagala bifulume wawa ye munozana naye mujasi munene kakati n'omulala kakati oli oyo doki nakati alina abantu bategeragana nabo akyaliyo gyali eri London alina tayagalira ddala gavumenti omuntu gwatayagalira ddala abadde otema Charles Owanyi tamwagalira ddala nti oyo musajja Museveni tamwagalira ddala tayagalira yali taagala Jekopolanya yali taagala Derete Ochola Walter Oketa Julius Meja Jeno ne waliwo omuntu ate naye Jeno yawumulamu gwe bakwatagana kati nze kyandeetera okubamanya bwe nalipotinga ne bigaana kati nze nempandiika ebbaluwa linda kunga tena wandika baluwa bwe walipootinga olina gogambe gwe walipootinga nakusitula nakutwala mbakulu kati ate ono munne nga takyagala kati ono omulala yantwala mbakulu naŋŋamba yogera buli kintu abakulu abo bamumanyi kati nawali waliwo ka road blocker we bangana nti siraba mukulu omulala nga waliwo ekigundo ekyo era sijja kuboogera nenze we bampita ate nze saagala muntu yenna kumpita atali oba kumpi oba nga pulezidenti oba kumpi ng'omuntu kuba nze n'abalala kati sibeesiga mu gavumenti kubanga mulimu nze natuuka ne mu State House nga waliwo n'omulala defending abantu abo kati nempandikira pulezidenti mirundi mingi nenge mpaka nentuuka mu State House Nakasero ne bansitula mpaka mu State House Entebbe omusajja ne banemesa nensinkana omukulu omulala era mukesi nenjogera naye ne baŋŋamba tugenda kuteekawo awo covid nasooka nayingira nga tekyali muntu asobola kutuuka pulezidenti kakati bali kyava abalwana nange okutuuka okuta n'omwana wange kati nga bategedde nti mbawaddeyo kati nentuuka w'oyo omukulu nga nvudde mu State House ne baŋŋamba genda w'oyo omukulu nawandiikibwa ebbaluwa kuva mu State House nenjitwalayo baŋŋamba genda omuntu oyo abeerewo nenjimutwalira kati naye nesayininga jjukira natuuka wentuuse osayininga nkuwa nosayininga ku yange kati bwe natuuka ne tuyita famire eri oyo gwe ŋŋamba alimu akantu n'ayita famire eyo ne tutuula mu barracks force division ne twogere gundi n'agamba nti kakati ŋŋenda kujja ate tubituulemu waka kati omanyi kye yakola naŋŋamba mpa ku bbaluwa yeeyo gye twasayininzeko ne office ya president gye yasayininga kubanga basayininga RDC n'oyo ne office ya speaker mwennyini oyo yali akyali deputy speaker Olanya n'asayininga naŋŋamba mpe ebbaluwa egamba ki ebbaluwa eyo eraga nga bye mbadde nkubuulira nga nange ndi omu ku abo ababanja kubanga tetwafuna kintu kyo nze mwana asigaddewo ebbaluwa eyo eraga biki ebigenda mu maaso kati oli bwe nagimuwa naŋŋamba nti pa ku bbaluwa eyo nenjimulaga nemugamba ate eyo kopi yo girina kuba nakuwadde yali muntu munene nakuwadde kopi yo nti nkyaginoonya kanagamba kangira nsomamu nja kugikuba bwe nafuluma yafulumirawo saa 8
bwe naddayo n'agamba kyaginoonya kyabula. Ebbaluwa eyo yagenda mpaka London ewa taata wange Woodrow. Bwe baakuba olukiiko basoma oli eyasoma ebbaluwa nga gisomera ku gundi baakuba nga ye ayogera bamulaba ng'ali mu kusoma bbaluwa eyo nga bo baali tebanagifuna kumanya nti abantu abazibu. Waliwo mu lukiiko? Nze kakati bampita mu lukiiko. Olukiiko oluliwo nali ngambye nti kati oyo ono omulala Isu kati olukiiko balukola. Nze nali ngenda kulugendamu. Oli Isu nangamba togenda mu lukiiko olwo bwe banakutirayo si byaffe. Kati nga nayogedde n'abaana abakulu abalala nti bajja kubeera mu lukiiko ndyoke nzije. Nebo nabakubira esimu nti muze mugenda mu lukiiko nkya nti tugenda kuziika tetujja kubaayo. Okumbe omukazi wange ono yaliyo. Ono gwolaba oyo atuddeyo mukazi wange weno. Nga mwali mu lukiiko. Tuli gulu bali gulu. Kati nze saawa ezo nkyali mu State House. Bangamba ntojja nti nzija. Nga bategese okunzita direct kubanga tewali bulinzi bwonna. Era nze singa nali ngenze nali nzitibwa. Kubanga oli yagamba nti mukikole wadde lwatu ngenda kusindika sente ezinaabajja mu kkomera. Yes. Olwedda amaze okutegeera bino bifulumye. Omukazi yadduka tasobola kudda nakati kubanga opiita ogenda kukubibwa omukazi yaliwo yadduka kiro ekyo. Kati awo we twategeerera saawa ezo. Ne mbikopyako abantu ne ngamba naye bana munoonyereze kino n'abaana bano bwe baabulira. Baana 100. Ttiimu y'omupiira n'ebula. Ttiimu y'omupiira n'ebula. Nakati temanyi? Anti nababuuza twabuuzagana wali ne ngamba ttiimu y'omupiira eruddawo. Nta temu abaana babula ne ngamba babulirawo. Babula ku nnaku ezo. So kati ebintu ne byonoonekerawo. Kati ne wabanga waliwo kituyita nze kyempitanga eddefe eriwere kye twayitanga nti bapingamizi mwebali ate nga banene nenze sigenda kubatula naye bali mpita ate nga si muntu yenna nti wadde oba munene yampise nga simutegeera bulungi nti nze nja kumwatulira mpozi nga sale oba nga afande muhoozi kubanga nze mba manyi nti bo tebalina nkwe nenze kate sikyesiga bantu mpozi n'oyo tema wakiri. So kakati jajjaawo yakuwa abantu. Ye naafa 88. Kati omwana we ye Muzeeyo Dooki ali mu London. Ye Muzeeyo Dooki bwe yadduka n'okudduka nze nakuuma n'ettaka lye lyonna teri muntu yali wamba. Nze nakuumanga kintu nze nga ngula ente naye nga sindika sente nga gula ente. Ekibira ekyo kyolaba kinene twakisimba nensimba saidi yange nasimba eye kibira kinene eka 9 eza pine. Ne babinzijjako byonna. Yamala n'akitegeera nti yeyatta Muzeeyo. Twakyogera nti bwe kyafuluma nenkyogera. Nenkyogera neŋŋamba omanyi ekyakolebwa. Kati nze kati bwe natuula mu State House nayo nakubanga simu nga njogera nabo. Neŋŋamba nze sikyazi mwagala kunzita. Naye muzeeyi amanye nti ekyaliwo kino na kino na kino na kino na kino. Ate n'ebbaluwa mweri gye nawandiika nabiteekamu byonna. Era bwe yabisomanga n'agamba nti ye bwe yakubanga yogera nti ye si yamuta gundi byalukwaga yamuta nga byalukwaga yali amaze okuvaawo. Abaatuleeta ye yali mu vite n'agenda twasigalawo ye n'agamba agende wamuti nga wendi mu myaka 12 tolowooza nti aba mwana muto. So nensigaliraawo nga sirina bwendi. So kati temukyalabagana muli ne Muzeeyi? Enamba zaabwe nzirina nti kyalabagana yali London tasobola kujja era bulijjo fuba nnyo okulaba nti awagira omuntu asobola okulwanyisa gavumenti eno. Kati nze abaana bange Mukama yampa abaana nabagamba nti nze okutegeera buli kintu n'akasente nze abaana bange basomye kemusomeddeko
nkaje mu maje ate abadde president wange yeyo nikite sagala namwe mudde mu kulwana era mudde mu side jechi we mufunidde akalungi era teri mwana wange mpingamizi nze abaana bange kiringa nga bo bali mu timu y'empira bweru mpagira Arsenal n'abaana bange ba Arsenal bonna bijja kulimba abaana tewabalekera mu kabuntu ate sibakaka naye obulungi bwembalaga n'okubaga nze njagala nnyo abaana bange era bwonsanga n'abaana bange olowooza bato bange tunyumye kati obulungi bwembalaga nabo ne era nze simanyi n'omwana nti avuma n'ekitaawe kakati abakulu bano tobatya nti bayinza okutuusaako ekibi kyonna baliwa bano abaziba ku blocking okubaako ensonga z'otegeeza omukulu anti kyovula asaagadde okubalaga naye bwe bali mpita ndibalagayo bulungi ate omuntu ampita abe Sale abe Muhoozi abe Museveni mpozi n'omuntu asobola kuntuusayo Otiema Charles kubanga musajja mulungi talina nkoyo ebigola Lieutenant General Otiema Charles talina musajja mulwanyi ayagala gavumenti ayagala kukuuma nsi ye bulungi abalala si beesiga nkiraba so naye basobola okutuukako akadde konna nza anti akati bo bagezeeku ate bwe banakiraba abamu bajja kukimanya nti ffe be baliko naye nze Mukama yawe ennaku ate nange bwonzita naawe enki ogenda lulu teri muntu agenda kusigala ate mumagemu ebyo Katonda gwe mumanyi mundu ate kakati ye bwankuba n'enkya naye ajja kufa naye tujja mukwata bijja kumukwata ekyokufa nze nakyewala sigamba nti ate nkitye nkitwalibwa tewatunyumiriza bulungi oba twafunye ekyatutataganyiza we baali nga bakulumbye waka twanyumizaako awo walemera mu nju bajja ssaawa zaali 6 ez'ekiro omutabanyi wange ali mu prison yali tanayingira mu prison ng'ayagala genda bweru nakuba essimu twava kakati kyasooka misana nze nali nzitibwa misana kankubulire lwali lunaku lwa 6 nga ssaawa nga 4 nga ntudde wa Okero oba mwanyina w'oyo taata muyita senga anti wange ye yafa w'abaana be nga tugire ebitoogo kati oyo Bernard nakubira essimu omuvubuka gwe bayita Odong ate Odong oyo mwana wa senga naye nze nakayambanyi nakasomesa no ku ssomero n'agamba nti Musisi omulabyeko agamba nti Musisi mulina wano nti oli kumpi naye nti sooka oveeko ku mabbali n'amuleka n'agenda ku mabbali n'ayogera agamba kale n'agamba nti mutwalire essimu kale n'agenda n'agamba nti nindaako dakiika ga 3 nzija ninawe njagala tulage oyo Bernard ovoyo nenindaawo mpaka ssaawa 9 tanajjukira ssaawa 4 kati nenzirayo ewange n'omwana wange oyo kati waliwo muliraano wange bamuyita Yoli najja nga akola Sudaani ng'alina kasente nagamba fandi tugende mu tawuni eggulu tugende tulabe omupiira Arsenal yali ezannya tikale kale twakagenda kutuuka ku luguudo olw'e Kampala olwo nakuba essimu nti Musisi oli ludda neŋŋamba ndi mu kusaala oluguudo nti kakati gwata oluguudo egenda ng'agenda 2 okudda e Kampala nze nzija na motoka nkusange mu kkubo nina gye njagala tulage nabye njagala kwogera naawe misana ssaawa 11 10 neŋŋamba kati nateeka essimu lawudi Ayoli nanga ovoyo Bernard gwe mubeera naye bulijjo ate mulagawa gwataagala nti mugende eyo mu maaso linyi akusange mu kkubo n'emmotoka omwana wange n'aŋŋamba togirinya dadi olwo bigambo weebiri kati ye tugenda kutuuka ye kumpi yali ali kumpi yayitawo buyisi ng'agenda sayidi adda Kampala n'atutunuulire ate n'adda Rivansi najja n'apakinga n'aggula ensigi zonna ne buuti n'agigula n'agamba jangu yingire namba lwaki
nta jangu ningamba lwaki ogudde wengi yali parado yenyini ngamba lwaki tanyi waliwo benjagala tugende tunyumya eyo maaso ningamba bina biki byagala kunyumya nange olwo n'ente zange bbiri bamaze okuzitemu bagisula evundidde mutoyi bagisula mutoyi era nagisanga evunze abantu bagijjamu nengamba bagisobola okugibaaga bagibaage kati nengamba sijja kulinya nengamba waliwo ennyumba eri awo era wakika kyaffe ekyo namugamba tugende mu nyumba mabega ennyumba ya William wali awo njagala twogere naawe nga tebatulaba nengamba Benard kiki kyoyagala kwogera nawe nga tebatulaba ngamba tugende nti kale tugende nagenda n'emmotoka Livans Park emanjuwala era emmotoka ya parkinga nga nzigule jjukira baali bakamala kunnongoosa nagenda natula nayita bbiya tandika kunyobe nengamba Bene nze nnyo omwenge n'ekyokubiri nakava ku kiso awo wetutudde manjwa nti lyali bbaala nedduuka ngamba tutuulaawo kifo ky'ogendeere kati namugamba nti omwana wange gye nagamba omwana wo tomuyita tajje nengamba bw'oba toyagala mwana wange sijja kukola ki sijja kukkiriza kutuula bwe twatuula n'atandika kumbuulira nti musisi ofaaki ne taata wo nengamba Benard ekyo kyobadde oŋŋamba nti ŋŋende ombuulira abatali bantu nti ekyo ofaaki ne taata wo kakati oleese bino oleese kiki ŋŋamba Benard tolina kyogenda kunfunamu ate tojja kunsobola nasitukirawo nengamba omwana wange tugende twadda mu senta ekirungi saawa ezo abaana bange bonna ne bajja ntubeera mu senta twatuuka saawa emu n'ekitundu okuddayo ng'emmotoka bagikwese mu bambu amabanda kati nali tutambula tudde omu yampitako n'agenda banne gye bali ne tooki kati titwagenda kwolwa omupiira tubiganye anti ntegedde katoolo kati ze saagendako saagendako ewange saagendako mupiira nenzirawa nenzira netugenda bagenda ewange saagenda ewange directi nakyama n'omwana wange ntuyitira awalala kati netuyitira mpaka ewange kati bwe twayingira mu nju nenzigalawo omwana nayingira mu fumbiro nyumba nene natandika okwogera ku simu nze otulo netukola ki otulo netunkwata